abayimbi bannaffe Feroz mbadde ndudde omulabako Red Sun bonna ne baflyinga in Bushoki Vampino buli omu bambi kyadde kyakabi nnyo. It was family over everything, so thank you. Kakati munanga abantu abasinga baasa okusedda outinga bagamba akamiri tajja kikubaatana nze simanya show erimu mu bantu bwe batono. Omuntu alambidde emyaka 25 ate kati aba alina buminzaani kwaba takyajja. So leero alaze minzaani entuufu, but at the end of the day ffe twayimba ennyo ndongo ne tusiga ku mitima gy'abantu. So temubulamu era mpulunguse bali boogera dededede naye ebigambo era bimaliriza biki ebigambo ebikolwa bye byogera. Tevola ffe twasalawo tusirike ensonga ezimu tetukyaziwa nnyo matu twogeza ndongo. Leero oluvaano bamayanja tugenda kusitominga London. So London batwerinde same way. This is music, this is Mayanja music family, so tukwata ku music abantu basima emirimu gye tukolera obalaba bye tukola ebintu bajja mbungi bw'otunda ekintu bakigula bawagira, so tubeebaza teri yabakaka ne tubeebaza olw'okuba nti mwasima bye twabakolera ebirungi ne mutuwanika ne mututuusa ku level eno, so tetusuubira nti buli omu abeera musanyufu naye aba asanyuka mugyebaleko. Ankopi bino tetujja kubibuusa maaso munnyange waliwo akatambi akatambula emabega kanga Anko Wizo ne Anko Nobert balina sikando gye balimu tugamba tujja kunoonyako tubulire byali bitya. No kiri bwe kityo bakwatagana bakole concert. Bwe bamala okukola concert bwekolebwa abeera asolooza omulyango abeera promoter. Bwe mumala mutuula nze concert eyo bwe yaggwa nze naliwo omu ku bantu abasayininga contract eyo. Contract yali egamba nti tutuula ne twogera nga wayise olunaku olwo oba nga 2 bwe zityo. Contract bwe yaggwa omukulu yamala omwezi kumpi gumu oba weeks okutuula already contract ebe eyise oba ogimenye. Ffe tubimanya babadde just alina experience promoter muto, so alinamu ensobi ndowooza omulembe gwe tegunnatuuka kubanga kakati guno omulembe engeri gye tukolamu ebintu bwe mumala nze ffe tukoze n'abapromota bangi nakola ne Bala mu Love Fest. Twava mu Love Fest today bwe twamala extras ezaali ziddirira nga ku Tuesday tutudde mu office 104 radio nga twogera ensonga nga tutemaatema ebintu bwe byatambudde. Promota yenna amala weeks 3 nga temunnatuula abamubbi kubanga ebitabo bikyuka afuna chance ekyusa ebitabo bye okitegeera. So tolina kumala weeks 3 ezo kati ate bwe tujja ne tusinkana nange naliwo mu meeting tuwavinga a very good meeting nga twogeranga abantu bwe twatuuka ku paati ya ssente n'abikula emmeza n'agifuula meeting ekomye meeting ewedde ne tumugaa kati meeting ogyongeddeyo Wizo kwe kujja n'amugamba ogenda olina ssente zange oba toyina koye sirina. So ekyo kyajja Wizo mu mbeera naye nga kati obuzibu bwendaba nti era tumaliriza alinga awangula kubanga kati tutuno tuvudde ku nsonga y'okuba nti nabbye monne kati tutadde amaaso ku nsonga nti endala. Naye ng'ekituufu kiri nti contract weeri ate ne ssente zaayingira baazikola abalabi mwalaba ate ebyo abalabi be mwalaba bitono. Waliyo n'abantu abatola obutoozi n'aweereza alwa abaweereza omutwalo gwa ddoola omulala n'aweereza emmeka batule babalansinga ebitabo babeere ku nsonga eno. Teyali marriage, this was business, nothing personal. So kati abifudde personal omuntu n'otuuka n'okubeera nga wejjamu erinnyo n'olimba erinnyo lizzeemu zaamu erinnyo twogere erinnyo teriri kumpi bwe lityo like tubeere bantu erinnyo liri kumpi nnyo naye alimba wembadde nzija yakuba oyo n'amugyamu ennyo tekisoboka ng'era bw'omumanyi kati nze ondaba nze nakola naye tuwa oba mmeka Nkagadi Kyegegwa nnyingi sente ze twalagana twatukanga teziwera naye ekintu ng'agenda kulyaza amanya si bwe bikola abantu baleka famire zaabwe waka n'agenda n'anoonya kuno si kuzannya omanya omuyimbi bamukonfusinga tevola bakeera n'agamba nakuyamba nakola omuyimbi okuyimba ebeera passion. Teri muyimbi yatandika kuyimba nga anoonya ssente atandika kyayagala kati ne gy'alaga buli lw'omwaka endala akola ki ayimba olw'essanyu ne business esigala ki business. Kati omuntu gwe yayamba bw'aba yamuyamba kituufu asobola okuba nga yamuyamba
asobola okuba nga yamuyamba kituufu naye g'oyambye wali weebuuzizzaako nti wali oyagala nkuyambe ki omuntu aba nekyayagala okuyambibwa kati gojja muterawo siteegi olooze nti omuyambe ng'ate mu butuufu abantu abo abajja ne bamusapooti nga yalina ebyetaago bye baayagala omuyamba yalina ekigendererwa kye kati kiba kyabwa sseruganda okutuula wansi n'ogamba muganda wange endagaano bweti bweba oyogera kyoyagala nenjogera kyenjagala nenkugamba nti Joweria ngenda kuwa kino nange mpa kino kati bwe ntuuka nenkuwa kyoyagala nenyimba nempresenting naawe buba budde bwokumpa kyenkola ki bw'otampa kyetwalagaanye endagaano oba ogikoze ki oba ogimenye kati omuntu gwe toyinza kugaa nti nakuyamba ng'ate nze bwe najja ne tutuula ne tulagaana onyambe twalagaana onyambe booti nange nkuyambe bwenti kati bonyamba obulala oba toze ku kigendererwa kyange tudde ku kigendererwa twogera katono ku linnyo ogambye erinnya yakola atya liri kumpi nnyo erinnyo lye liri kumpi ne bwokanga obukanzi booti libula togamba teyamukuba dijjamu izo batugambye alabika oba yalina nnyondo andi kati olaba oyo omusajja ye yeerabidde nti waliwo nekye bayita forensic abaluzungu balina obutoki bwabwe obwakafuba mu ddibu naggamba eryo eddibu lya myaka 2 emabega so abuvuyo bwe kyonna ekyatuukawo kibi ekyamugjamu erinnyo lye kyasonga mwene ensonga tudde ku nsonga entuufu kubanga wekiba kyetaagisa agende bamukuba akatooki awatali linnyo bamubuulire nti eryeddibu lyabbanga kyemabega mutegeera kyegamba basobola okupima ne bakubuulira so tetutegezaako okubuzaabuza naye ngaekyo si kyekikulu kate tufa nnyo ate ku linnyo ensonga y'erinnya ate kuba naye yalijjeemu abazze ku linnyo muve ku ki sente twagala sente tudde ku ki erinnya nga bwe yalizzeemu bwe yali ejjiddemu n'alijjamu denca asobola okukazzaamu netudda ku nsonga enkulu eyatugatta so tuleme kubuzaabuza ekukuuddiisa leero Nobert munnange oyo y'omu alina ekipapula kyawandiisa okuva eno paka eno Bukamiliyoni tafunye bantu kyamugwanidde ayimba nnyo tali sikaasi teyalanga yabadde yefulowa kabi bwe kiba ekyokuyiga eri bamayanja famire munnange etugamba tujja babuuzaako andi kati oyo yamanyira okutegeka ne balaba omuyeye bwategeka show simanyi bwalaba ng'abantu bali mutwalo nga buli mwasi asudde 2,200 abalala basaze ekiveera n'alowooza mbu kati awe wali sente. This is platinum. We are talking VIP legendary 25 legend in gold. Buli ticket ebadde almost $100. Abantu abaagala kamiliyoni ne bajja ne bamulako omukwano gwabwe ne bamusupportinga era banobo bantoni tebabulayo abasobola okwogera bino bibadde entegeka ndala si eri entegeka gyamanyidde bino tasobola bibala bino birala tiketi yakumbi $100 biralamu n'ekirala nawe nja kubuuza wano obaddewo olabyewo embuzi mmeka olabyewo mmeka tewali abantu bameka kati oli bwagamba mbu tafunye bantu kitegeeza aba afunye ente oba mbuzi naye sirabyewo mbuzi ndabye abantu bangi ndabyewo Zari boss lady ng'anyirira mukazi oyo bannange oba tayinza nakuba nga agenda mu depression oyo anyirira nnyo nendaba Zuwena Kirema aze ne ku stage bino bibadde bya cream de la cream bino bya kakuŋŋunta n'ogaa nti kati be bano eno endongo y'abano yategekebwa nga y'abano n'eryabo naye bwe naatuuka ba Nobert nayo ndala naye ng'aleme kkosa linnya lye mu maaso g'abayimbi kuba omuyimbi ne promota balina okukolagana nze nsobola okukeera enkya nembeera ne promota weeks 3 nentegera bwe bapromotinga nentegeka show nenze promota asobola okumala nange omwaka gumu n'alemu okuyimba oluyimba otegeera naye ate ffenna twetaagangana mu community gye tukola ki kati tuna ekimusigira ekifaananyi kuba erinnya lyatandise nalyo ddene okuwulira ng'agamba yali azaamaanyiza kifaanana bubi kati olwo omutaana amuyisa ati omuyimbi atandika olwo lagagaaza agenda muyisa ati okiraba so kifaananyi kisige ne bw'aba nga talina ssente otuula ne munno n'omugamba ekituufu bambi sirina mbadde n'ebizibu oba bwe biti naye si embeera okusabukana n'okukola ki si gyembeera twatuula abantu batono nnyo okukola endagaano eyo egamba balina okutuula mu nnaku 2-3 baatula wayise weeks 3 balina
okutunuulira omulyango tetugulabangako tetumanyira sente meka ze yakola naye abamanyi kapasiti ya Serena Mwagira bayajjula amina eya Africana ya so dan tuli ku Serena leero kyobola nkyali muloko nkyali mu legend biki nekyo ekyo akasemba gweyo yaddi concert yange kati ffe bwe twagalira we tubayitira tetukyali bakutembeyanga keeki twayimba ne tusiga ku mitima gy'abantu bwe tugiranga tugamba abantu abo bwe muba mwasiima mujje muwagire music wa Mayanja family and they always show up so njabawa dates just mbadde busy mbadde traveling agenda kulaba ku baana nkomewo mbadde South Africa nkola video nkomewo mbadde mu tour mugiraba tuddayo katukomewo twadde mu legend tugenda kuddayo mu tour tugenda October mu London Mayanja family so schedule ekyali tight nonya bwenfiitinga ate nga bwenfane ku bayimbi bange abalala bayimbi bannange neŋŋamba nti kati bwe ndaba nga Joeria ali wano bwati nina omuwamu space nange nfune space tudde bweti kati byonna biri mu calculation naye siri mu rush abawagizi bange bampagira bulungi yali omulema asambagala ondaba yaman so ndi happy mwana mwebale kunjagala yaman mwanzija eri wansi ne munfuula Saka Free Boss King of the East n'abaali bakiwakanya ne mubakakasa nti era ddala yani it's me unduplicatable so mwebale nnyo mwebale kuwagira Spark TV mwebale kuwagira Mayanja family love you bless up